ku mwana gwazaala omuzadde aluma omwana aluma kati we twogerera wano waliwo abaziise jjo n'enkya waliwo abagenda okukola ki naawe tomanyi ddi lwogenda kuziika babo kakati omuntu agenda n'aziika omuntu n'akomawo wano ewaffe tetukitegeerangako nti abantu beetaaga okubudaabudibwa era bwagwako ekintu ekinene bwe kiti obwongo bwe buseeseetuka nga bwetaaga okuyamba okuweebwa direction budde bwe bwali bulina okubeera bwetaaga okuwembejjebwa kati ffe tugamba bugambe Mukama ajja kukugumya Mukama ye muyinza byonna ajja kiwa obudde nga ffenna tutambula naye obwongo bw'omuntu bwetaaga kye bayita closure. Buli lwoba ng'olina ekikusumba weetaaga nnyo omuntu gw'owulira ng'asobola okutegeera kikyowulira. Mubeeramu olwedde ebintu byaffe bye tulina mu bantu abatumanyi gundi ajja kungeya era bw'abaako byakubuulira abitemaatemamu n'omuwaako naawe komanyiikaako naye nga tomubuulidde kyamunda kati omuntu ali aba anoonya ddala omuntu gw'ayagala yeeyabize kaakati mutandika okunyumya bwana batte omuntu bw'afiirwa omuntu adda eka n'asooka amutunuulira n'agamba gundi takyassa gundi ali mu kizikiza gy'ali kaakati oba atidde oba aliyo bwomu oba bifaanana bitya bw'amala obbirowooza ne yeebaka bw'azuukuka enkeera n'agamba oba kati atandise okuvunda twamututte abadde atandise okuvaamu olusu oba kati afaanana atya n'addayo ne yeebaka n'addayo enkeera n'akinyumyako n'agamba oba kati feesi efaanana etya oba ennyindo etandise okugwa n'addayo ne yeebaka oba enjala zaafuddemu oba kati omuntu oba omwagala olina trauma gy'oyitamu nga ggwe but nga bw'obiwulidde ambyogedde ani yali ayokyogeddeko naawe kyekintu ekituyitamu nga tetusobola kyogerako tolina muntu wogamba omugaye naye olowooza ali atya kaakati Extra Digest mugoba nsonga abanyabo ne bassebo tubaaniriza tubeebaza okutambula naffe yonna gye musinziira era tubeebaza okutwagala mwebale nnyo mwebalire ddala nze Sesanga batte the great ndi ne Hajji Bakaluba tugenda kwogera ebigambo abasiraamu tubeebaza mwebale okutambuza ekisiibo Hajji webale okusiiba taata okusiiba tteeka alusa azireyo tezanna abantu balwala alusa waliwo gwe mmanyi weziwera mukaaga 7-8 obuto lwekyanga kyala yali yagamba nti bw'atuuka ku 8 ng'atandika okuwunga nabiraba ku social media okwo tinze wezituuka ku 7 nga mpunga ng'obutoguluma gagafaaki nakkiriza era okusiiba n'akuvaako abalala dda akubajirya ku lanchi kasibe 8 paka 12 wali amateeka walina gaabwe ajibuza ku bantu baffe abalabi baffe nsanyuse nate okubanga tuzzeemu ne tusinkana ku programu yaffe n'eŋŋanzi mugoba nsonga mbeebaza ensonga muzigobera ddala abantu bagambye kye basinga okwetaaga kwe kuba nti bayiga ate nga bwe basanyuka wali gwe nalaba ateekako comment n'agamba nabwatukidde mu ffumbiro ly'omuwarabu namulaba nga yali enseko zibatta naye banyumirwa ate mu butuufu nga bwe bayiga naye ng'ate ensuubira obulamu bwali badde era butambula n'agamba ndibye n'ekitabo kyange ne peeni naye efudde enseko kasita era n'asigala nga taviiridde oba olumu tusekamuuko wadde ng'ensonga ziba wadde ng'ensonga zibeera sirias abalano Hajji bakunenya banyiivu
nti waddira otya eggolu n'otandika okulisalasalako obuwuka okubako obukuwa n'olya baga nno akasigala tekalaama kagenda okojjukanya kasebusa akanyola kafuuse ndiwulira kanyini kakedde tekava ku ggolu kali gwese bwe wasalangako era wada ngenda nensaasira abaana b'ennaku zino gamba mulabye nnyo mwe abatalina sitoole obulamu muligamba ky'abaana bammwe abalala bawadde essuubi olegenda olaba walyanga eggolu Hajji Bakaluba yalyanga eggolu naye nafuna sente alabika tali aggolu kalaga olaba gwe wali eggolu n'ofuna sente kyemmanyi ku bugagga obugagga tebuliiko bwannannyini ate n'akusookayo tolowooza nti nno y'abaasembi nze waliwo nalwanako okugenda e Bulaaya ne mmala emyaka nga 3 nga nnwana kugenda naye waliwo abaasabanga visa leero ng'enkyagifunira ne bagenda ne bansookayo emyaka ng'egi nga 3 n'okutuuka kati lukyali lugero bakyaliyo bakyanoonya baha kati kyenkugambye nti obugagga bulina emitendera gyabwo era oli teyeevumanga n'agamba nti affe tetujja bisobola tetuka ensi wegenda okukyukira togenda kumanya lukyalumu ate kaakati we twasomeranga waliwo abaali bakola nakaakati bali eri bakola ki nze tukyatudde wano tuli mu mboozi kati tunyumya naye nga ebitambula bikola ki bitambula njala nkubuuza ekibuuzo nyana okulabwa n'okuzitonnyonnyola tuli kikola topiki eyakyo obugagga babusonda tebabusonda extra digest mugoba nsonga onoonya kikya banvumirako ndeka nekuuza kibuuza yala okunnyonnyola muncamula nnyo nga mungwirako edda luba motivational speaker w'omusanga mutuge w'omusanga mukuba ku muto ani yakugamba nti njogera kyesirabye oba kyesibadde omotivatinga kusinzira ku kyoyiseemu singa nkeera ku makya nojja wano nga nze nti motivatinga abantu nenzigira nga nzijidde kabbooda waliga nti njogera ki nti amotivatinga ki bwe tusinkanyawo nzijidde mu ki obeera nga basenga ababulira abafumbo nga bo si bafumbo eyo tetwongerayo tujja kukyakala n'abantu nga tutandika butandisi tugenda kwogera ku stress and depression ebintu bino bitambula ebi naye ate kisobola okukoma ku kimu kasooka ka stress bwe kyeyongera bwe kigejja ne kikuyitirirako ne kiva mu stress ng'oyingira mu depression era okujja mu depression omala kufuna bakansula ddala abaakuguka mu ekyo ne bagamba nti bamutute mu rehab omala kuva mu rehab byatabuse ebintu ebikutwala mu stress bingi tugenda binyonyola ne Hajji ojja kweyonga oli enkwakyo okola ki ne sente mwezi naye ate abali obulamu ate obeera 80% okufuna stress n'okuyingira mu depression. Hajji njogera manyi nti no ali oyingiddeko stress era mwaye batugamba ekiwalaata otandise okwogera tubadde tuwogera off camera kale nabagamba ekiwalaata nakyo oluusi eba stress ate omugagga onosooke nawe oba naye kyakola ki ewaffe ebiwalaata tebyabangayo era nze muzeeyi taata ebbanga lye kuba nze muzeeyi agenda mukama agenda omujjula nga ali mu myaka 8 waafiira nali mu myaka 31 kitegeeza nti yanzaala ali mu myaka 50 naye maakyaza okugaa nti mudda yatandika okuteekamu kakanta kano naye mujjukirako ng'enviiri ze zaabangako nga za black tukwatagana kitegeeza mu myaka 5 yali akyakola ki naye anaate waliwo wenatuuka wenasooka okwerabamu oluvi yali 2008 nzijukira ebiseera ebyo byali bya Obama bwe baamulondera emyaka egyo 2008 ndowooza nali mu myaka 27 nali nninya lift bwenti lwe nasooka okukalaba
ne wayitawo ebbanga ttono ne ntandika okulaba ng'ejjobyo litandise okukola ki naye nga mu butuufu nagenda okulaba nga nkiraba nti tekyali kiseera kyange era bwe nakomangawo nga ntunuulira baganda bange abaalinga kuno betuyita bakizibu ogende n'ogende ng'obalabira ddala oli akula n'atuuka mu myaka 5 waakiri enviiri ne zitandika kutangaalirira naye nga temuli nvi kaakati nensooka nfuna weevu ya wano aca nze nali njagala nnyo enviiri zange ne natuuka ekiseera ne ntandika okugenda nga nzikola ki nga nzisalako naye okukola omulimu gwe gumu nagukolanga nga ntandika ssaawa emu ne mmaliriza ssaawa emu nga ngenda ku mulimu nenkomawo ne neebaka kati okwebaka nzuukuko bw'olya emmere n'oyambala n'oddayo n'okola ki n'oddayo n'okola mu butuufu nagenda nentunula bwe nti mu ndabirwamu nga naye buli lwentunula mu ndabirwamu ogenda n'olususu n'olukwatako bwa neweekanikakanika bwoti ngenda okulaba nga mu butuufu waliwo ekitali kituufu kati nendyoka ngwamu sipiidi y'ekiwalaata nga stress olwezikuba nze ndaba naye anti bwogenda mu saluuni mutandika obyogerayogerako owaayi kakati nze we nagenda abaakulira mu myaka gy'ekyenda omanye okuba n'ejjengo ebiseera ebyo ng'ejjengo nga ebaana baliwo atakola ku jjengo ffe twateekangamu katrashini ne kagenda ne kakala bwe kati n'olyoka oteekangamu n'onyigooti ejjengo ne lyonka lyebaka kati bw'omala okukakwana n'otandika kuteeka mu buteesi bizigo bya bulijjo ze nagendanga ejjengo ligwa bugubwe eriti ngenda okulaba hairline ntandise okukola ki kulwanagana naye bulwanaganyi omusajja wajja bunoonya nga mugaato yongerayo kyenyi nga wano ziweddewo wano zikoze eki wano ziweddewo nentambula nga ngenda bwentyo naye bw'oba oyogera n'abantu ng'oli akugamba koga niba nga nkaddiwa before my time nga ngenda before my time avuga nti eyo stress bwe twaba kuno kyabanga kigambo bonaagamba racism ffe tetwawulirako kigambo nti abantu basosola nga wabiwulire twabisomangako South Africa biki naye nga tokitegeera bwe twatuuka mu bazungu ne tutegeera racism kakati n'ekigambo stress bwe twaviira wano the kids of the 90s tetwawulirako kigambo stress era kyekigambo nze simanyi nawe kyava twabeeranga ku kyalo ne tubungeetera okwo ne tusamba omupiira nga kyokola ki kyomanyi naye oba oli awo abakadde bo balabika tebaalina linnya lyakyo naye stress baali bagirinanga bo mu bantu kuba nakugamba omusajja yakubanga oluyi nga kuba lwakuba wasembye naye nga ate netaamu eddako nogamba omusajja abadde ne lipooti yange yonna lwaki oluyalo nkuba ku obusungu bwabuterese omusanzaawo kwegamba nakweyabizaamu kakati ngendo kizuula nti abantu abo baalinanga stress zaabwe naye nga tebazoogerako naye ffe omulembe gwaffe gufunye exposure ne tutandika kye bayita stress nze mukulu batte njogedde n'abantu ne bampuliriza lwa nsonga nti stress yali ennumyeko nenjiwulira era oli akugamba nti talumwangako stress aba bubeezi nga tamanyi yes tamanyi bweruma abeera bubeezi awo n'alaba nti avuddeko naye olw'ensonga nti no takitwaliranga kukiwa budde kyolaba ye tasobola kikola kikinyonyola kati nze bwe yankubanga ekyasinganga ogireeta kwabanga kubeera nzekka kakati omulimu gwe nakolanga nga nkola kuva ssaawa emu paka emu naye essaawa emu ogikola kitegeeza ewaka navuddewo saa 11 okukomyutinga okutuuka ku mulimu kakati bwe mmaliriza okunnyuka nina okudda ewaka nnyingira ssaawa ezi kati mulimu ekisaawe twatuukanga winta weeri winta nga obudde bukya ssaawa nga 2 ne buziba ssaawa 10 kitegeeza awo obudde bukeddeku katono ssaawa nga 8 bwatuukanga n'ekiseera nga buli lesi kati ate bw'otuuka munda nga nkolera mu kizimbe munda kitegeeza nnyingira nga buzibye n'enfuluma nga buzibye 11 emu ku emu
kakati nyingira n'enfuluma nga buzibu ate ng'obudde bukya 2 ne buziba ku kati bodda yeeka ate olina kutuuka nakwebaka waligaye nti nno misana lwemba nkoze shifting ya kiro kakati ne mala ekiseera nga siraba ku kasana n'akasana kennyini nga akasana okutuuka ng'otegedde obwetaavu bwa vitamin D tosobola okutuuka ng'ogirakinze kati nagenda okulaba ng'obulamu tebukola ki tebweyagala otuuka buli kaseera waliwo lw'obeera ng'oli mukoowu regardless oba weebase oba teweebase n'obeera ng'oli mukoowu ekiseera ng'omuntu akubira essimu n'ogiraba bw'oti naye nga tolina googera n'ogamba kanjireke ekole ki kanjireke evuge naye ogenda okulaba omuntu akubidde essimu emirundi ng'egi 3 kati n'ogamba kamuddire naye bw'onyiga bw'oti essimu oba osabirira senga takwata mwesonyire nedda senga takwata ategedde nti namuddidde nga taliyo n'atakwata era nemudamu okugira nakubira naye tewakwata. Thank you very much. Kakati ozzo omulyo kati ogenda omala byanalyzing okutegeera nti obadde toli bulungi kati ogenda okulaba ng'ekyo nakyo kibaddewo ng'obuntu tuwe buto bwali bukola ki bumbeerako kati ngodda ku mulimu nabeera nga ku kompyuta bwenti n'otunula naye nga tolina concentration nga kwoli bwoti naye nga ebikwatirayo nga kwoli otudde butuuzi kati netuuka ekiseera nali ndaba firimu nga sikyasobola kulaba firimu nenjimalako ng'aba mpanvu nga along the way obwongo bwange buwandalinga bugenda ku bintu ebirala netandika kukola ki kulwanagana birala era nze nasigala ekiseera nga ndaba nnyo bukomedi kuba bukomedi bwabanga bwa ddakiika 21 nga kensobola okukola ki okumaliriza kati nga nine bwembeerawo nenwanagana n'ebintu mu bwongo kati nga obwongo bubeera bize nga bulowooza kati bw'olowooza nnyo bw'olowooza ebirowoozo n'obimalayo kati ate n'otandika okulowooza ku birowoozo bw'otandika okulowooza ku birowoozo ate n'ogenda mu state n'ebirowoozo ne bitandika okulowooza kati ng'oli awo obwongo oba wakazuuka buli kaseera ng'okooye ekirala ogenda okulaba nga amataala gano tokyagaagala nnyo agali bright era ogenda okulaba nga buli lw'otuuka wakanga amataala gonna ogakola ki ogajjako oyagala kubeera wantu nga wasiriikiridde era abantu abalumwanga katugambe nga migraines nga babakwata migraines gwe mutwe omubi ennyo bw'otuuka mu ddwaliro nga bakutwala mu kafo nga kaddugavu nga bakuggaliramu bw'osiriikirira bw'oti ng'oli wekka nga tewaliwo bikuba ng'oli mu kiddugavu ng'obudde butandika ng'otandika okukola ki ng'otandika okutegeera kakati bwe nakirwangamu nga nina engeri gyenfiiringa nga sisobola kuconcentrate nga nze mubaamu nabeeranga ku reception n'endowooza omuntu najja ng'alina kyambuuza n'olw'ensonga nti ebirowoozo byange nakyo setting yange yabanga mu Luganda ng'ayinza okumbuuza oluzungu ne lubula ng'ebirowoozo bikutte nnyo nga ndi Kampala ndeeta amataffaali nkola ki ninaawe ogwengamba waliwo omupangisa gwe mbadde nkubira essimu tagikwata agenda okumbuuza ekibuuzo bwe kiti nga nyiza n'omuga wangi naye ng'ate mu Ngereza yakoze eki kakati ebyo byonna bikulaga nti omuntu toli bulungi naye tosobola kumanya nti toli bulungi okutuuka ng'okkiriza nti toli bulungi y'omuntu addaawo nga takyasobola kustandinga kintu kyonna bw'omunyiiza omuzungu akiyita ku borderline buli kaseera abeera agwayo ogirako katunoka gundi onamugambye akantu kati naye omusajja engeri gye yankwayukidde kati eyo stress ali ku stage ya stress kakati bw'obeera mu stress n'ogibeeramu ng'ogirimu for a long time obwongo butandika eyo bagiyita survival bw'oginomalizinga ekiddamu kifuuka clinical ogenda mu depression eriraanye obugu bw'eddalu oba oviriddeko ddala kaakati kyekiri kyewambuuzizza nti stress yali ekulumyeko
nokkiriza nti yakuluma yakulera n'ekiwalaata alla ogenda okulaba ng'enviiri shashasha ogenda okulaba ng'envi kyekyo omwana omukulu oli alina stress mulimu mwana muto naye envi ne musinga obukulu naye envi ate stress ezo wezikusanga mu kasiriikiriro stress wekusanga mu kasiriikiriro era bw'olaba abantu bano abeetugumbula fano twabakubanga miggo naye bwabanga butamanya singa dda omuntu teri muntu ayagala kutwala bulamu bwe ne mubamu ekiseera kituuka ne bigatta nabadde nina omukyala gwempuliriza yali asomesa mukyala mukugu n'agenda n'agamba nti obwongo bwaffe buno yabukutte waliwo kapaati wano ak'omu maaso akasooka n'agamba nti omuntu bw'oba osetinga goozi zo bw'oba olina by'oyagala okujjukira essanyu lyo byonna bitandikira mu kafo kano akasooka wano naye bwe kaba kakyankalanye tosobola kusetinga goozi bino byolaba bye tugamba abantu bannange kola kino bye bino byolaba olinawo wange oyogera nogaba ne mbadde ku mutimbagano njogera kintu ky'amagezi lwaki gundi ampisaamu eggaali okitegeera oba oyogedde ebintu ebimunyiiza ng'akatundu ako kakyankalana buli kaseera awangaalidde buli kyalaba kimunyiiza kati tosobola kusetinga goals tosobola kwebaka bulungi tosobola okumanya stress eruma mukulu batte era abantu njagala balabe gundi ene ebafuukire guidelines kuba tugenda kakati kwogerako ku scenarios ezisobola okukireeta naye okukireeta otugenda kituukako naye omuntu osobola otya okulaba nti bino bibadde bwe biti ekisookera ddala sleeping pattern eyo enneebakaayo ekyankalana omuntu ali mu stress oba depression asobola okwebaka obudde bwonna asobola okugaana okwebaka obudde bwonna muba muli awo ku makya abantu bagenda kukola ogenda okulaba gyagaawo totukola ki tumuluma ekiro abantu beebase yo mulaba akola ki ng'alaba firimu agenda okuzuuka ku makya owayo omukubira saa 7 ng'omusajja ali muki akugamba nze mbadde neebase naye ng'ekiro yasiibye akola ki yasuze atunula ekirala mulimu engeri gy'otandika stress bw'eba ekkubidde ddala ndoza naye ka stress kali nyinange ensulana ogenda kiwula okumanya stress in fact stress kyesooka okukola ekwata obwongo n'ebujja mu harmony with the body biba tebikwatagana naye ng'ate obwongo n'omubiri birina okuba nga bikola ki nga bikwatagana okumanya ekukuba bw'eba ekukubye otandika okuwulira nga omubiri guno gugumye waliwo omuntu atuuka ekiseera n'agamba muscles zange ziri very tight oba okitegeera kyengezaako okugamba naye n'agamba nti ekifuba kino kinnuma omutima mpulira gunnuma nga bamutwala mu ddwaliro buli bamucekinga mu ddwaliro talina aba mulamu buli ddakiika naye nga yawulira obulumi nawulidde omutima nga gukola ki nga gubuukamu nga toseka bino wanabatte eno program ogenda gijja mwezeko neddangi kubanga omutima omutima kakati ogenda okuwulira nga gwesibye buli ddakiika naye gambako omukyala nti nkubaako okuwano agenda okujja bwati najja bwati nakkonaano ogenda okuwulira ng'olamuse naye lulinga obadde okola ki obadde ogenda kati okwesiba bwe kutyo kuleetebwa stress mulimu ekiseera wootuuka nga buli kaseera buli kyolya mu lubuto kiddukamu nga buli lwogira bwoti baka naye gundi ye buli lwali afuluma naye nga buli kaseera owuliranga alina amazzi ebyokulya tebinyweramu nga bigenda buli ddakiika owulira ziringa butterflies zibeeramu kati obeera n'anxiety omuntu gwolaba nga ali awo ali anxious oba okitegeera kyengezaako okugamba kati ogenda kujja bwoti naye ndudde olubuto lunkyankalana buli ddakiika olubuto stress mweri stress eba mu butonge efenke ebeera munge ekusumbwa kakati waliwo akagero ke nawulirako oli yakanyume n'agamba nti bw'oba obadde
oyagala nnyo emmotoka kamotoka kolina keeko kaplatizi kange kaplatizi ko kalimu weyagala maaso malungi okavuga kamaaso malungi kaako ogenda okutunuulira bwoti nga mu maaso waliwo akabwa akasala ekkubo mu ddakiika eyo oyagala emmotoka oyagala okusevinga akabwa kali n'osiba emmotoka omulundi gumu nesiba okimanyiza bali state eyo gyogendamu bagiyita fight or flight nga bw'onaawulira essasi nelikupadde weekanga omulundi gumu bwoti n'ogenda tokirinako control ate obulamu bwo bwonna obulinako control kuba butwalibwa kati kiri reflex action ejja togirinako ki kati omuntu ali mu anxiety ali mu stress mulimu ekiseera watuuka ng'obulamu bwe bwonna abulivinga bw'atyo nga modi eyo yakola ki yatuninga gwobagamba nti gundi yagize bwati gundi mulekera musooke muleke mumubikira bamumanyi yo omugambako katono n'agweri entunnunsi pressure nezirinnya yes entunnunsi zamutambuliramu kakati nga ffe tuwogera bwogezi kati nti biki byolaba omuntu oyo aba yeeyisa atya naye kati tuddeyo tunyumye bunyumye lugero omuntu atandika atya bino byonna bye tulabye omuntu ayinza okugamba nange mbiwulira naye bitandika bitya era bw'ona amala obbiwuliriza ojja kumanya lwaki Hajji Bakaluba omukubira essimu n'agaana ogikwata tojja kuddamu gamba Hajji taliiko Hajji mukubira takwata bw'otazuukuka olwaleero abantu laki bajja girya budde bwe bagirya kituufu ne kiro ya sukali ejja kusigala naye gwe ojja kuba okoze eki omuntu ali responsible kulabirira batte ye batte era n'akwagala ennyo agamba nti waatali sirya weba bali baba kuteekayo ku 8 ku 9 bajja kuba bamugamba siri kawusooka olyeko ku mmere saate oyagala tuziike babiri kuva obwenda tolina kewaakoze eki kewaalidde bakutegeeza nti oli agenze ki omuntu gw'ogenda okuwangala naye gwe bagenda okukusiba naye gwe bagenda okuteeka naye mu ntaana yeyo gwe wafuluma naye mu lubuto kitegeeza yeggwe kati kyonna kyokola mu nsi sooka weezuule weevumbula otegeere endowooza yo otegeere kikyoyagala kyekisanyusa obulamu bwo kuba bwe buzikira gweka abaakoze eki abalumiddwa ate bano bagamba nti tukirimu babiri tofaayo nani babakolimba owaegerega tofaayo tukirimu ndi naawe ekirungize mukama katonda kyeyansaasirako yannyima omutima ogukwenya mwemubeera n'abantu ekizibu kyo kyolina ekikutta ekikukuba kyonyumizaako mukwano gwo oba bawadde topic gye bagenda kunyumyako nga bali ku dining nga toliiwo ne mukyala we sikiwa nti ompulidde nkuwulidde gwe kyowulira nti nno nkinyumirizaako gundi nkoze bwe nti kyoba obawadde yebeera emboozi ku dining oba obawadde content wa dining omuwulidde yagize bwati ne bwati ate nnoze nakugamba nakibuuliddeko munnange ega munno yeggwe mulabye nnyo n'abantu abakula obukuzi naye nga tebategeera era kyenva nkugamba si buli muntu yenna akuwa amagezi nti wuliza kuba n'abasiru bakaddiwa sibuli akuwabula nti genda n'oyo yiga okwerowooleza bw'onaatandika okuteeka ebintu we birina okubeera ojja kulwanisa nnyo obulumi obuli mu nsi kati ffenna tuzaalibwa omuntu n'obeera kati ffe olwaleero tukaabira emyaka egy'ekyenda we need to go back to the 90s were beautiful days music yali mulungi yali muki n'abaali mu gyensanvu bagamba singa tudda mu gyensanvu amini wano yatuwa buli kye twayagalanga naye ayogera giri lwa nsonga nti buli biro by'oyitamu
kyebikuwa lyessanyu lyo kati ebyo ebiseera twasambanga mupiira twakolanga buviiri mayengo nakulaba girlfriend kiki ekirala kyewalina tewali lyessanyu eryaliwo ate essanyu nga liva muki liva mu bwongo otulonga weebaka ssaawa 2 ku makya obabazuukusa okusaala babakuba miggo naye nga weebakidde essaawa nga 9 naye kaakati weebakayo bwebasiru ng'enkuba lyatonye ne 11 ozeebaka ne bakuyita n'ogira nkusomagira bwoti n'osomagira ate ne bakulaga nti okuteekawo weebaka ne bakonda nako ng'oweerabidde n'ogugaaya n'ogumaliza n'ogenda ne weebaka naye olwaleero akawunti eriko ssente zijjudde weebaka ssaawa 8 ku 11 n'ozuukuka essanyu liri luddawa pressure y'ensi ate kino ekisinde ekyaffe kye tugendamu nkukakasa nga bakyazimba enguudo bongereko ne ku malwaliro g'abagube eddalu kuba bo bangi era tuyita nabo lwakuba tetubakola ki tetubamanyi fe abagube eddalu be tulowooza basitudde bucupa nakkuba mayinja naye ng'abantu baki abalalu bangi kakati lipoota yafuluma tuli miliyoni mmeka tuyita nabo era naawe nyinza okuba nga njogera naawe nga simanyi bw'oyimiridde kakati mukulu batte omuntu atandika ffenna tuli fresh naye waliwo ebitugwako along the way mu bulamu ze tuyita trauma ebintu ebitaali tutuuseeko ebitaali badde bya bulijjo kati omwana omulenzi ekisookera dda oyinza okutandika ne ka girlfriend nga kakumenya omutima ne kakuleetera endowooza enkyamu ku kitonde ekikazi nti bonna beebamu n'otambula ne trauma eyo n'egenda n'ogijajingisa mukyalawo gw'ogenda okuwasa nebanga egenda kuditamininga bw'ogenda okweyisa naye kitegeeza bwe weeyisa naye bw'ogenda okuyisa abaana bw'obayisizza nabo we bajja okukola ki naye nga yali trauma eyasooka gy'otayiga kudiiringa nayo n'omuwala omulala bw'atyo gwe barepinze gwe babbira ebibuuzo maama gwe yakuba gwe baayokya buli omu yenna trauma nze waliwo we nayogera wano nga mbuulira abantu kusonyiwa oli n'agamba nti maama yakola bw'ati n'agamba ebyo bibuulire abaagala obbiwulira ye ng'alaga nti no ye conviction ye ayagala abeere mu bukyayi bw'aba afiiramu naye waliwo omugezi yagamba nti bw'oba toyagala muntu oba ofaananako omuntu anywedde obutwa n'asuubira nti omulala yagenda okufa omuntu yenna aba yakusobya oba eyakola ekikyamu kyonna ekyakukosa bw'osigala ng'okyalina obusungu obwo ng'era bw'okyakoleramu kitegeeza omuntu oli aba akyawangula era aba akyakulinako amaanyi kuba akuteekerawo embeera nti obeera mu negative obudde bwonna tosobola kubeera negative n'ofuna positive life kitegeeza aba akyakukontrolinga engeri gy'osobola okumuwangula kwe kuyigira mu kye ekyakutuukako n'okkiriza nti is a negative yes n'ogamba kino kankiteekewo nga kyakuyiga gwe n'okyusa vibe bwotyo bw'ofuna kati oli ye bambi alowooza nti bwe nsigala nga nkyakyaye mba mmulumya kumbe weerumya wekka oba weerumya wekka nga tamanyi nti nekondo olina ku mutima webale nnyo bato naawe olina omuntu gw'otakwatagana naye naye njagala nkubuulira omuntu oyo singa tazuukusa olwaleero muddiire ewuwe waliwo abatuula ne basambagala ne bagweri ne bakaaba kitegeeza alina abamwagala emirundi ebisinga abantu betugamba nti sibaagala gundi oyo mubi aba teyali mubi pase naye ensonga gye mubaako muba mwagaano gikwataganayo ogikwataganako enkwatagana ebeega yes ku nsonga eyo kati gwe ebiseera ebisinga kwe tuditaminingira nti ono omuntu muki kati tosobola kubanga odiirinze n'omuntu okumala emyaka 20 ekera n'oba ng'onyumiza buli omuntu oyo mubi nnyo that person is evil nga bwolaba abafumbo bafumbirigana emyaka aga nga ku mukolo agamba ono ekabiite wange ono ye maama w'abaana n'atuuka ku makya n'agamba eryo jinni kyeryankoze kyada n'ayogera byayogere kati omuntu bw'osanga ddala abantu abalowooza bamanya gwaliko ekikyamu
muba mulina ensonga gye mwagaana okutegeeraganako. Wazaala ebbali, wayagala usigalo, wagaana okuweerera abaana. Ensonga eyo yabaleetamu obukyayi n'otandika okulaba omuntu oli ng'omulaba bulala. Kati n'otayawula muntu oyo ku nsonga, simanyi oba bye njogera bigaziye nnyo kuba biyinza okumenyamu omulabi. Era byetaagisa. Okitegeera? Kati n'okwata ensonga eyo n'otandika ogizimbirako n'etandika okukola ekifaananyi ky'omuntu. Kati gwe okwetaasanga okukola ebifaananyi ebikyamu ebyo obitambuliza ku bantu mpala na gundi. Ekisooka ku byonna yiganga kwesonyiwa. Oyige nti ono tuganya okukwatagana naye ku nsonga bwenti, ono tuganya okukwatagana ku nsonga bwenti ne bwenti, bisusse kati tebikyali worth it. Kambyesonyiwe oba n'omuntu yennyini kamukole ki? Kamwesonyiwe. Buli lwogenda ng'okiteeka okifuula mbeera obwongo buli ekyo bayita affirmation, okujjuliriza, okuggumiza, okuddamu buli kintu. Singa mbadde ntabuse naawe olunaku lw'olwaleero ne twawukana n'ogenda n'okinyumizaako Idris oba Dani nga nabo balina kye banninako ne mukyogerako, obusungu bwe wagenze nabwo si bwombaako. Bw'oba bwabadde mu 2 bugenda mu 5. It's affirmation. Era njagala nnyo oddeyo mu families otunulire ddala ffe families twavaamu ezalinga polygamous. Maama gundi ne maama gundi. Oyinza okusanga omwana ono n'akunyumiza how evil maama oli bw'ali. Ne ku side eno n'osanga abaayo nga bakugamba how evil ow'oku side eno bw'ali. Omanye ekisinga okuleeta embeera eyo. Abaana bano babeera kibinja n'abaana bali babeera kibinja. Ne bubeera obukundi. Kakati kubeera obutakkaanyanga butono. Naye bufuna kye bayita affirmation. Gwe oyinza okuba ng'oli munaddiini ng'eddiini ogimanyi naye bw'ogenda mu muzikiti boddeeka bwe wagenze si bodda. Bw'ogenda mu church bwagenze si bwokola ki? Siwodda. Era oli abyogera ne bw'aba asomye bw'abadde mu Bayibuli alina olunyiri lwasomye wadde bulijjo olumanyi oluwuliramuuko ekyenjawulo. N'ogamba ani alwogedde n'ogamba nti Bishop gundi alwogedde. Noddayo emmeme kakati affirmation eno gye tufuna ng'eri negative eyinza n'okukukyaya munno bwe mwazannyanga mu bitooke lwansonga nti gundi ayogera. Gundi agira bwati. Bwe mutandika omuntu eyali alabyeko oba yali ategedde negativity kyesobola okukola mu bwongo asobola okutuula n'asonyiwa kuba alaba eddalu erisobola okubeera eri creatingibwa mu bwongo nga tukozesa delusion. Ddala ebitali oli ayinza okumakingira ddala ekiwa n'olowooza nti omuntu oyo ekirala bikajja n'amayembe. Era ekirala ayinza n'okuba nga atuula kaliba ne kasituka. Lwaso mukyogerako ne kibeera nga kiri mu ggwe. Kakati mulimu ebintu ebifaanaganye bwe biti. Nyinza okuba omuwala ng'asoma nenzija ne mulaga omukwano nga muyitirivu. Bwe ngumulaga bakadde baba bamugamba genda osome ne mufunisa olubuto. Bw'afuna olubuto emisomo gye n'agivaako n'omulaga ng'omukwano muyitirivu n'omutwala n'omuteeka ewuwo. Ewaka bwe muba mujja mulimu ebintu bingi nnyo ebigenda obbakuba mu nsi bye mugenda okutegeera. Mulimu ebintu bye tuzze bye tutegeera ennyo ddala kufa abasajja okubutaba beesimbu obutaba kyebintu ebigenda nga bibeeramu. Naye mwenna mujja nga mulina endowooza yanjawulo. Akawala kano gye kakoma okwagala ennyo n'ogenda n'okakola ekizibu. Twaligenda nti kukendeeza mukwano nedda. Kagenda okuwulira nti olina nakigwa wazaddemu omwana. Ne kafuna kye bayita heartbreak. Kati heartbreak eyo ebeerawo njagala omanye ki ekireetera omuntu okutuuka ku busungu obutandika omusuula eddalu. Ekiba kikoleddwa tekikuluma kusinziira ku ki kye bakoze. Naye kisinziira ku ani akikoze. N'empulirayo gyali. Yes. Singa mbadde ntambula stranger n'ansukuma. Nyinza okugamba ono omulalu abadde ki. N'entambula n'engenda. Ng'abadde ayitawo. Naye singa abadde mwana wange
nga tutambula oba ne musanga mu lukubo n'ansukuma bw'ati olwo olugero lulala but the action remains the same. Nti oli stranger gw'osanze omukubi wa chapati wa bodaboda wa taxi waki abantu balina ebizibu byabwe naye ono mwana wange namukoze eki naye nga amaanyi n'okusukuma kibadde kyekimu kati si kye bakola naye ani akikoze. Oli bw'alwala bw'ati paka gundi oyo yafuna entondo gira bw'ati entondo azireeta ku baani azireeta ku baasuubira nti balina okukola ki nti balina okumuyamba. Nalwala omwana teyalabika nembeera wano ne bagira bwe bati ani yayozanga bamulirwana be bayoza nabalekera nsi lwaki takolimira balala bonna. Kubanga amanyi nti omwana bulina okuba obuvunaanyizibwa alina okuyamba buli lw'osuubira ky'otasuubira ky'osuubira nekitaba kiba kikuteese mu mbeera eyo. Tukwatagana kati akawala ako bwe kanyiiga obusungu bwako tebufaanana nga muwala gwakwanya ejjo n'ategeera nti wayagadde omulala naye ekikolwa kisigala kyekimu kati si kikyokoze wabula ani gwokikoze. Nkugezaako okukulaga stress nkulage nti endaba y'ebintu yetuleetera singa tuba tubitegedde tusobola otandika okugenda nga tubikola ki tubikontrolinga. Nze nina ewaka wange wonna ndabiriddewo abantu bange bonna bali bulungi kikyensuubira bw'oba olina buli kimu kyonna ng'oli musajja awaka kikyosuubira abantu bokkuwa kye bagenda okukuwa kigenda kuba kitiibwa nakusiima era bwe batabikuwa naawe ng'okola ki weekengeramu ng'otandika lwakuba mbadde nkola ki nsuubira kino kyensuubira ono kyeyalikoze eki kyeyalikoze kakati ekyo weekiri awato kifunye kati fezenda eyo kati nkulaza expectation okusuubira kati ekirala ekiddako byebintu era bye tutalinaako control ng'okufa batte ng'oyagala otegeere nti twali siriikiriza ebirala byonna bye tusaba mu nsi ekintu kye twalisoose okusaba omuntu yalisoose kusaba ave mu nsi nga taziiseeko ku mwana gw'azaala. Omuzadde aluma omwana aluma kati we twogerera wano waliwo abaaziise ejjo n'enkya waliwo abagenda okukola ki naawe tomanyi ddi lwogenda kuziika babo. Kakati omuntu agenda n'aziika omuntu n'akomawo wano ewaffe tetukitegeerangako nti abantu beetaaga okubudaabudibwa era bw'agwako ekintu ekinene bwe kiti obwongo bwe buseeseetuka nga bwetaaga okuyamba okuweebwa direction budde bwe bwali bulina okubeera bwetaaga okuwembejjebwa kati ffe tugamba bugambe Mukama ajja kukugumya Mukama ye muyinza byonna ajja kiwa obudde nga ffenna tutambula naye obwongo bw'omuntu bwetaaga kye bayita closure. Buli lwoba ng'olina ekikusumba weetaaga nnyo omuntu gw'owulira ng'asobola okutegeera kikyowulira. Era abantu bonna abalwadde obwongo ne babagamba nti babatwale w'abasajja bano bamukanika bwongo ba psychiatrist talina kyakugamba kukola. Omulimu gwe atuula n'akugamba nti otyo mbuulira nkwe ku mazzi bw'otandika okukaaba kwata ka tishu n'agenda n'agira bw'ati n'agenda n'agira nti era ojja bo batuula bakola bati n'akutunuulira n'akusoma. Kati omuntu oyo session bw'agimaliriza singa asituka n'akuhaaginga bw'ati byonna biggwa. Ne kitegeeza nti omuntu yenna ali mu buzibu
kyasookera ddala okwagala aba yeetaaga okumuwuliriza kuba abeera ne confusion mu bwongo bwe ndi mulalu siri mulalu oba nze mbitegeera oba sibitegedde kati olumu agamba ne bwe naababuulira tebajja kuwulira tebajja kuntegeera kati ng'atandika okukisirikira kyaba yeetaaga osobola okuggulawo n'omuwuliriza nga tomujajinze kati ate abalala bw'agamba nti kankubuulireko mubeeramu already ebintu byaffe bye tulina mu bantu abatumanyi gundi ajja kwongeya era bw'abaako byakubuulira abitemaatemamu n'omuwaako naawe komanyiikaako naye nga tomubuulidde kyamunda kati omuntu aba anoonya ddala omuntu gw'ayagala yeeyabize kaakati mutandika okunyumya bwana batte omuntu bw'afiirwa omuntu adda eka n'asooka amutunuulira n'agamba gundi takyassa gundi ali mu kizikiza gyali kaakati oba atidde oba aliyo bwomu oba bifaanana bitya bw'amala obbirowooza ne yeebaka bw'azuukuka enkeera n'agamba oba kati atandise okuvunda twamututte abadde atandise okuvaamu olusu oba kati afaanana atya n'addayo neyeebaka n'addayo enkeera n'akinyumyako n'agamba oba kati feesi efaanana etya oba ennyindo etandise okugwa n'addayo neyeebaka oba enjala zaafuddemu oba kati omuntu oba omwagala olina trauma gy'oyitamu nga ggwe but nga bw'obiwulidde mbyogedde ani yali ayokyogeddeko naawe kyekintu ekituyitamu nga tetusobola kyogerako tolina muntu wogamba omugaye naye olowooza ali atya kaakati olowooza kati omuzadde bw'aba afiiridde omwana we naturally olina kubanga omwana wo gwamukuuma kati buli lwabeera gy'abadde yagera nazuuka n'agamba naye ali atya omwana wange amaaso kati gavuddemu nolowoozaamu embeera eyo oba kati enjala zigudde wayitawo omwaka n'agamba oba kati magumba bw'aba akyatudde n'alaba agataliiko nfuufu bano babasimudde babatudde wano agenda bweyetegeeza agenda okulaba nga basitula kati akakuti abatwalira mu bugumba you see that is trauma that is trauma tolina muntu gw'osobola kikola ki kukinyumiza kakati ekikituwangaalizamu ne tukibeeramu obudde bwonna tugaana okukitegeera ate buli muntu bw'obanga obadde omulinako attachment obwokyere abamu baba taayagala kulekerawo kirowoozaako kuba bw'akirowoozaako kitegeeza oli omuntu abanga mu betrayings abamwerabidde buli lwasigala ng'ali mu bulumi buno ng'akirowoozaako ng'amwogerako alowooza akyali royo kw'oli omuntu era n'oli omuntu amusiima nti ddala gundi yanjagala nnyo olaba nkaabidde nnyo kati era n'abo nabo ate kati balina feezi yaabwe n'akiyitamu n'abeera ng'afaananye bw'atyo kati obwongo bubeera nga buli mu trauma eyo kati waliwo hormones era ezikola ki ezikyankalanya era ogenda okulaba mwami gundi ne mukyala gundi we bamala okufiirwa omwana oluvannyuma lw'omwaka gumu baayawukana nti baatuuka ekiseera obwongo nga buconcentratinze ku loss ku grieving ate buli omu tasobola gitwala ku peesi y'emu omu ayagala kukireka omu tayagala kikola ki waloza nti mwami gundi wa mukyala gundi we yafiirwa munne wayise emyezi ena naye twamuziise nga alina kyalina ku mutima naye nga talina gwasobola kinnyonnyola kangende munnange gyali obwongo ne bugivinga up nina ekintu kye nasoma ku bwongo entegeera yange nga bwe ndaba ebintu bino obwongo bubuulira omubiri kikyolina okubeera nagambe luli omuntu agetinga Steve nakugamba nti nno nze mbadde mpulya kakati heartburn mbadde mpulya biki waliwo ka formula oli yakayita BMW ngo oli agamba ye
yeetekera bweteekezi formula ng'agamba era onooli bw'aba abadde alaba n'abanga oba ageetinze test breathe is m okitegeera omuntu okussa obussa mouth n'obaako ekigambo ekimu kyoyogerako gambe nogabugana nja kuba bulungi okitegeera wadi weeri okussa ekigambo n'omeditatinga namuuko n'okkakanya obwongo kubanga mubeeramu akacyankalanya akaba kakususseeko for a long time omuntu kikuba naye omanyi ekizibu okutegeera nti oli muguwa ddalu ng'okubanga wagwa eddalu kuba oba waligwa kati obwongo bwo tebusobola kubeerako mu mbeera ate kizibu nnyo oba tekirabikalabika omuntu okugamba nti banne kati bintabuseeko ngati ngenda ndaba noli okugamba obugambi nti banne munyambe agabuganza nabimanyiira ekyo si gwe gusoose kijja kuggwa bwebityo ebibeera kati ogenda okulaba omuntu nga giragirawo nga naye kyekisobola okunzikakkanya bw'asaafingawo intaneti zatujjirira ng'afunako kyanyu bwekigana nga gakangende nnyo kisooka nekikuba nekikola bw'okimanyiza omubiri gukimanyiira ng'oupgradinga ng'ogamba kati njagala kino ogenda okuyankana okubadde onywa tekakumanya n'omusokoto ng'ogenda ku ddoozi eddako kakati abantu bw'agenda ku ddoozi eddako bw'oba osanga yalowooza awona kati agenda mwemugenda ne mugamba naye buli bulamu bwonna busobola okukuleetera stress bw'oba totegedde ng'oyagala omanyi kye bayita stress genda osome ku basajja abali mu Hollywood balina ssente money and fame balina ssente balina okumanyikibwa buli omu abeegomba naye gwe mukulu batte bw'oba olina akakadde kamu nga kootambuliramu oli n'akuwa biliyoni 10 eyinza okuba entandikwayo ya stress eyogweddalu kati alonda bucupa anyumyamu gumu 2 nagaka kati nviira ate nga bwaki nga byamutabuseeko nga sente zimusudde nga byamutabuseeko omanyi nti life is a continuous process era bagamba nti no sente is not success si kyofunye gye biggwera is what you have become along the way kyofuuse nti nze natandika okwagala okunoonya ssente ne mmanya nti n'omuntu olina okunoonya emikwano olina okuyiga bwe boogera olina okuyiga okwesomesa nti ebyo okubiyiga nga nnoonya kiri wentuukidde okukifuna omuntu gwenfuuse kyekikulu naate bw'otabuka nga olina ku ssente oba kiri waddewaddeko nkuliza era mbadde nsiriikiridde nga njagala okwogera kiri waddewaddeko tetuganye mu by'essente naye okutabuka nga oli blas ekyo kyo kyanjawulo afudde asinga nedda nze ndakubuulidde siba kiri baaba otabuka nga oli blas n'ofuuka ekisekeba n'ofuuka ekyenyinyalwa nakugambye eno program temugenda kubeera nseko bijjemu kakati twogera faction okugwa eddalu ng'oli blas agenza olumu asinga nedda sowaaka ate mpozi ng'onadda omugagga abagagga nali mbalabyeko ebitabukako mukulu batte okukontrolinga obwongo buno kintu kikulu nnyo naye kisingira ddala tutabula kakati ffe wano tutandika okutunamu mu mbeera yaffe gye tutambulyamu e Uganda ekisookera ddala ssente obwavu obuyitiridde buleeta stress okay stress bwekuleetera ebyo ebirowoozo abaana banaasoma batya alandira oli agenda kujja biki ogenda okudda waka buli kintu kyonna ekirungi otandika okuba nga tokyakyagala appetite efa
oddayo waka sexually nga tokyasobola kubeera active naye ate bw'otegeera ennyo science omanye ekirungo n'ebirungi ebikikola ki ebikivaamu naye olw'ensonga nti nno omuzizo buli kimu kyonna kiri ku ttaka byonna ebyo otandika obutabikola ki kati ate naawe owulira nga tokyasobola bw'oba tokyasobola ate n'otandika okweraliikirira nti ate ewa madamu sikyagenda naye ate no ku mulimu gye ŋŋenda ate namuleseeyo ne kashamba booyi nti otandika buli kaseera bizibu ku biki bizibu ku bizibu buli kimu butakitegeerera mu budde bwakyo kaakati ne tugenda tudda ku kintu wano e Uganda ekiddako bwe mba njogedde ku kya ssente simanyi oba nkiteeke number 1 oba nkiteeke number 2 naye ekintu ekisumbuye wano abantu mu Uganda relationships ekya sente number 1 number 2 number 3 number 4 bw'ofuna sente ebirala byonna oba obimaze osobola okwesonyiwa omukwano ng'olina sente nga munne kankole naate osobola kwesonyiwa sente olwokuba olina omukwano wali obaddeko mu mukwano ojaga ati mu ekizibu kye mulina you don't differentiate ngamba okwagala okwaddala bwana batte era gye kuggwera biveeko ebyo otandise okwonoona puroguramu ey'amakulu ogiziza mu biboozibozi kugamba amazima ne bwe mweyagala mutya ne mugamba nti ne bwe sirya sobola obeerawo stress zigenda era gye biggwera kaakati mukulu ono kati gw'olina bw'oba okwega omwagala nnyo ebyalaavu sente bw'ejjamu ebyalaavu ne bibaawo nga bifaanana bitya nga naye sente era gye kiggwera sente gye kiggwera sente kale kankubuuzeemu Hajji olyawo Hajji ati omwagala nnyo nga ne bwe tutalya kasita tweyagala okitegedde tofaayo ne watasiba nviiri kasita tweyagala ebyo binyumiza mwana wange laavu yaffe weeri kati muli mulaavu nga temulya ekyokulya si kyabugagga naawe no era okulya si kyabugagga ogenda kukozesa ki is money ne oba olina lusuku lwo nga luli mityana ogenda gireeta otya is money ne oba ogenda gula mafuta wena gagula otya kano kakati osobola okulekawo mukyalawo nodduka nga bakuyitidde sente kulaavu ne sente otwalawo ki nga mpitidde sente zaki ate sente ziba zaki sente zizo omusaala guzeddawo ne sente nedda kakati mukulu batte oyagala sente mmeka sooka ombuli oyagala sente mmeka obulamu bwo bukyuke ozimpe gwe mbuulira oyagala sente mmeka obulamu bwo bukyuke nyamadi oyagala sente mmeka ozimpe wano kale kakati obuwumbi nga bubiri manyi bujja kukyusa obulamu bwo kakati ku buwumbi obubiri ne mukyalawo gw'olina kakati bakuteekedde awo londako kimu ogenda naki nti ngenda naki bwe nnaba siina sente tajja baawo sagala explanation obuwumbi bubiri ne mukyalawo otwalako ki kisinziira ku ki tombuzaabuza obuwumbi bubiri n'omukyala otwalako ki di na ku ki kati esaawa sente omukyala naye wanayazifunye ne bwana abaludda wajja kuba simu adde kaweddemu sente Hajji ensi eno sente kyetasobola kugamba nti nno endwadde ekuluma Katonda akutwala nkya omugere kankuwonyongereyo emyaka 5 sente kyekyokka kyetasobola kukola kyokka bulamu nti nno kwongezaayo oba ekirwadde nti kuwonera ddala bwe kijja nga kikutwala kiba kyakutwala naye oba oziyina nga opakidde bwoti safe okitegedde naye teri mukwano guyimirirawo nga tewali sente nga tewali sente kaka kisinzira omuntu ogwolina okumatira kwe kuli mu sente ki wali oyagala nti Hajji alina katono naye akola ki abeerawo naye ngera kakola ki weekali naye nga tolina ng'onyumya laavu buli mponga byoya ng'onyumya laavu muganda wange oba ojejemba bujejemba osayo naga agenda obigambidde
mumanyi okutuuka ku bikowe ne batandika obbaga byonna nno biwaddewo naye kute bannazaasa byonna bigera batte mbadde mbasa oba omukwasaganye ku bavubuka abali awo kati wuliriza ogenze ku buko anti mulina laavu nnyingi ne mukyalawo munaye gendo ya sekunku wali alipo naye banagamba patate tulina ke twabawadde gendo ya sekunku okitegedde naye bw'obanga gwe waziguze ate nga mukyalaga nti waayo okoze otya gendo ozaase kabaako kikyamu sente giraba edduka nkusabira nnyo ozifune otuukeko mu mbeera nga osobola okudda awaka weerabireko okwo ku kizike mu wallet mukazi agende ng'ayoza engoye asangemu ebizike ate naye ng'amanyi okukitwala si mutawaana kubanga waliwo kitwala ne lwalutale naye ng'amanyi nti buno badde bw'aba yeyabuleseemu buli naye omukazi ayinza okwoza engoye mwaka ku mwaka wallayi nga n'ekinusu takisangangamu obwavu bubi bw'oba weeyambula osooka kwata olekamu katambaala oyisanako kuolabiramu sente zo kati oli omala kwekyekinga empalo ogikukumulamu ogerekiteka mu kisero kyengoyo omala kukola era nga naye akwata bukwasi nannyika ateeka butesi mazzi omuyaye talina kalekamu ono bagenda ne bagamba nti by the way bwana batte omuntu okumanya nti ogaggawadde kubanga tomanyi sente z'olina abantu bagenda ne bagamba ndi mugagga bw'oba ng'omanyi sente z'olina agamba ndi mugagga awinawo milioni zange awo 5 bw'oba omanyi sente z'olina toli mugagga oba olina bubeezi sente oba oli okay teri mugagga amanyi sente z'alina nakeera ku makya kati naga nti nina milioni 10 era bw'omubuuza agamba oba ku akawunti y'ogundi ninako 4 lwansonga nti nno transactions zitambula buli ddakiika batumiza Hajji Katongole yutoda ana bakunganyanga sente mbukutiya ye naalina ne bamuwakoze bamubalidde natu mubamu watukalinda yezo yagendi haje zalero zizo mutekeyo wali mu kisenge ate wa mutekeyo wali goli waka oli ne sala mulwanagana nalese mu kizike kyange muno kizike mbetano zange kati awo olwo nayo tuluwunzise sebo webale nyo webalire ddala ku sente n'omukyala otutte sente sebo mukyala batte otegedde woogwa sente wonna weerabikira akako kaweddemu naye ate toli mukyamu sente toli mukyamu ngenda nina bannange bengenda nentambula nabo nembabuulira kuba oba olaba oyinza okulaba nga muli mu jjaamu ovuga ogenda oli avuga ajja eno omwami n'omukyala batudde mu mmotoka naye bw'oba ovuga ojja oba oli mu taxi oba oli mu Range Rover yo ng'ovuga nga omusajja ali mu maaso malungi ye eri ku ludda oli akola ki ajja aguguna ogenda okulaba omukyala ali mu passenger seat ng'ali ati atunulira Range Rover takoma kutunuulira Range Rover agamba ani agivuga ani agivuga ngasoka atunulira omwami we ng'asirika bwe badde ewakangaga nwanange tulivugako ku mmotoka abasajja ze bavuga buli kaseera abeera ku temporary address ng'alinda oli agivuga tuddeyo ku musomo lekera okwogera ebigenda okunyiiza abantu ku ddakiika eno okukasukira byoteetegekedde okyala batte leero puroguramu ebadde yiyo ate naye amanyi enviiri kasitazigira zikaddiira ennaku 4 ng'olina ottereeza kakati onamuga nti sala akabumba anti tewalise genda wali olwasa omwana akala naye twatuuseeyo ddi eyo kati ki ng'eyali dogo face otandise okufuuka cat face buli mabuuza mutwe gw'abatte gwalinga muwanvu ne kati mwetoloovu akamonde kumbe bwavu otandise ofaana
kakati ekyo tuzeeyo ku mulabwa gwaffe laavu ne stress. Kakati mulimu ddala nakugamba ebiseera ebisinga abasajja fe abakyankalanya ewaka. Fe abakyankalanya awaka. Kakati omukyalo ono naggambye oba omuntu yenna gw'obeera naye buli lw'omukola ekintu tekibeere obuzito bwakyo kisinziira ku bw'abadde akulaba. Kakati mulimu abantu nga basowaŋŋana emyaka nga 10 emabega n'olwaliro bakyalwana abakyali bonna. Olutalo lw'obufumbo olumanyi ggwe ne batolabika towasangako. Mukyala wange gyali muli bafumbo. Kale ekyo tewali kibuuziza senga obadde. Kati mulimu abantu abatamanyi kukwasaganya kusowaŋŋana ng'embeera bagitambuliramu n'agikkiriza nti egenda kubeera bwetyo. Ekibatambuza embeera ng'efaanana bwetyo is expectations, nkusuubira okubanga okola kino. Kaakati ne mutambula emyaka nga 3-4 agenda okuzuula Harriet n'akitegeera leero nti batta alinayo akaana ka myezi 2 tagenda kukajjawo, tagenda kukatta. Ate n'obufumbo abukola ki? Abwagala. Kati n'agamba nti ngenda kusigalawo. Naye nga leero musanyuka, enkya kiri ne kikola ki? Ne kirinnya. Tajjukira ku kaana kali. N'atabuka. Awadde afumba emmere agireka bonna bibeerako ebintu byatandika kikwasaganyako. Amanya mangu akaana kali gye kasomedde n'amanya ne sente mmeka z'ogenda okasasulidde. Kaakati bw'akusaba ez'enviiri bwe yalibadde nga luli yalibadde ku nviiri zino bw'ozirwisawo oba bw'otaziwaayo n'alowooza nti wazikoze eki? Waziwadde kali akaana. Kaakati omuntu ayinza okutandika ng'ekyo kyokka kyekigenda omumalako eddembe lyonna. Nina kenjagala nkusomesa era kenjagala otegeere. Njagala okawulirize bulungi nti ekireetera stress eri chronical bantu kugezaako kucontrollinga n'atuuka mu bulamu nga ayagala what it could have been rather than what it is. Kyalibadde kitya okusinga ku bwe kiri. Kati ali mu mbeera ey'olwaleero agamba nti nno singa teyazaala mu kawala ako, singa tetulina ako kaana kajja wano ku weekendi yakakkiriza kajja, ne buli lwe kajja ne bakuba ebifaananyi nga kayimiridde mu baana be kamukyankalanya. Takyogere takole ki naye what it could have been nga kyekimumenya kaakati. Katunia bwana ogenda okulaba mujule tugireeta mmere babireesa omunyo yani yagulunze buli kaseera alina ansa gyakuddamu mu bwangu ate ng'ebeera nkambwa buli dakiika noga naye gundi ono siyombaganye naye nga yalina embeera gye yatuukamu buli kaseera alina olutalo lwe alulwana yekka. Olutalo olwo what it could be, what it could have been. Kyalibadde bwe kiti, senga kyali bwe kiti, opposed to what it is. Kati omuntu afuna eddembe ne limubukalako ye muntu akkiriza kino weekiri. Kino weekiri ate teri muntu yenna alina stress, alina anxiety nga living in a moment. Njagala noka tegeera bulungi kubanga kyekinyusa ekisinga. Mpuliriza. Teri muntu alumwa stress nga alivinga mu moment. Abantu bonna abalumwa ababeera mu anxiety n'omulaba nga akankana nga tategeera kikiddako aba either in the past or in the future. Kati buli stress lwekutuukako omulimu gwo kugezaako kudda mu mbeera gy'olimu otambule n'ekiriwo. Yes, kati ffe tuli bazadde
nzadde ku baana natuukanga ekiseera nga nwana baana bange bakule neeraliikirira abaana bange ensinga bweri mukama bwanzijulirira wanaani asobola okulabirira abaana bange wadde nina bu investments bwe mbakoleredde nensabirira abaana bakole bwe baakula obulumi bwe mpulira nga mpita mu bisenge byabwe mwe baasulanga nga tebaliimu kati bali London bali mu university zaabwe tosobola kubutegeera okujjako ng'oli muzadde senga bubaddewo ne buwoggana duli ekyakumenyanga yali sauti yaabwe awaka deera ekikumenya kasiriikirira okaabwe lwakuba tebaliiwo kakati luli bwe baawoggananga nga mmenyekanga ngamba kankolerere future kakati ekimmenya kati ekimmenya ate I'm living in the past nti singa basobola okukomawo kati kitegeeza at all stages in life stress esobola okukwambala singa oba totegedde naye ate bw'obazaala kaakati kirina kubeera mu bugunjufu bw'omanye nti bajja kukula. Let me embrace the noise. Now it's the present. Ne loneliness bw'enajja ngambe nti nabateekateeka bulungi bajja kukola ki bajja kukomawo. Kati abantu tubeera buli kaseera nga tulowooza ekyo. Bwe kaakati wano bw'otuuka wano ng'olina ekikusumbuwa tekisobola kubeera wano we tutudde waakiri oba weeraliikira rent wa mwezi guddako oba wa mwezi guyise si kyakaakati. Abamu obulumi bubeera mu past bubeera mu byamabega oba mu bya future nga anxiety agamba naye wano tunaavaawo omusajja ono akololakolola nnyo ekiro bw'anaafa nandekera abaana nga tokabira oba mmere bagibawadde oba nedda naye bweraliikirivu obuli singa tazuukuka mu maaso naakola ki n'otandika n'okutya ekitannaba kukola ki ekitannaba kutuuka. Kaakati olina okufuna science asobola okontrolinga ebintu ebyo byonna. These are facts. Bintu bituufu gyebiri naye lwakuba abantu tugaana bugaanyi ku bitunulya ne tugamba naye lwaki kino kiri bwe kiti. Lwaki kino kifaananye nga bwe kikola ki kati mulimu abantu okulivinga mu moment tosobola kugirivingamu nga togitegedde. Tosobola gye ekintu abantu kye balina okuriliizinga is trying to control. Ekintu bwe kikutuukako n'okiraba nga kikuteese mu mbeera gy'otategeera yiga okwogera naawe. Let me let go. Kankireke. Mu moment yo kase kikusukkako bwegeza kugamba nti no I'm giving. Ekitulumya kwagala kuba na control. Ya buli kimu. Bamukuta mutute ku polisi ani amututteyo. Ajja tulaba. Abantu aba nengo manje nacho inza kukola. Anxiety nebeera naye omuntu mulimo wabaawo ekikyamu ekituuka wano oba ne tuwulya ffenna ekyabika wabweru awo reaction yaffe tesobola kufaanagana era bw'oba oteesaawo omujaasi reaction yo ebeera ndala. Ekimuleetera okureactinga bw'atyo is the knowledge they have. Oba nenfuna wano ekintu oba ekintu ne kinsala paramedic tasobola kuwoggana bannange lwa information gyakola ki gyalina mu bwongo amanya nti kaakati singa mpoggana omuntu oli ngenda mukanga okuwoggana ate tekulina kyekugenda kugasa ate oli bw'anaatya ennyo omutima gujja kukuba omusaayi gweyongeza ogenda kuma kyotuuka mu guno oga abasawo baaguma emitima natuusawo ssebo nga ye akirabanga kya bulijjo ye amanye okuwoggana ako tekulina kugenda kukola kati abantu abasinga tebaagala kuriliizinga. They just don't want to let go. Omuntu ali wano omusajja yamuddukako n'abonaabona n'abaana yagenda oba tugamba ali ku kyeyo olwaleero akyakola naye nga motivation y'okukola kulaga musajja oli nti nno kulumya n'atandika n'okukola ebiteetaagisa buli lw'oteeka nga embeera eyo yekyakulimu ng'okyakolera ebintu byonna ng'obikolera mu busungu kitegeeza oli akyakulinako power.
akyakufuga naye kasita otuuka mu mbeera ng'otandise okukola by'oyagala kitegeeza wawangudde. Eimu yange yali abaana bange kusoma kati basoma akamotoka kange nakaguze naye bw'oba okyakontakitinga mulamu ku ludda lweri omulage nti naguze akamotoka gyali awuliza mune Katonda teyanyambye nange saavuze kamotoka. Bizinensi ye nno baŋŋamba yakyankalanamu ennaku zino abakyala olonyereza nnyo ebiryeri kitegeeza towonanga. Omuntu awonya aleka nagenda ate mu byonna tosuubira n'ekitumenye ne bwebuba bufumbo muntu kufumbirwa oba kugenda mu union na muntu n'asuubira perfection tekibangayo era tekiribaayo. Buli omu kutegeera mulalu we gwe yatwala omuntu ategedde asaasira. Mulimu gwe byokola mu myaka 3 nga mwana tojja bikola mu 5 mu 6 oli n'atuuka naga kitabu temulaba kuteererera awo yali tabu n'ajja bw'ati naye nga yamugumiikiriza ekyamugumiikiriza n'amuyamba n'amuwerekerako omuyisa mu mitendera gy'obutategeera egyo bwali bugunjufu bwali butegeevu. Era abo abakyala bw'osanga nga bawangaalira mu bufumbo bw'aba ayogera n'omwana we asobola omubuulira lwaki abula tamugaa nti kibi aba abakozesa butegeevu agamba yesi byabikoze byonna era bituufu n'okubikola yabikoze nkimanyi naye ye aba yategeera nti bijja kutuuka ekiseera entegeera yaabwe bwetyo kati akuyambako gwe kufuna bumanyi na butegeevu kubanga kiri okivaamu. Kati abantu okulakinga okumanya okwo kwe kubasumbuwa n'osanga oli ng'awangadde ne munne babadde bonna naye kati nga bali awo bebeerumya stress ensibo giwangudde buli kimu kyonna mukirina naye nga mmwe ababiri nga mufuuse ekizibu kyammwe buli omu nga yekizibu kya munne. Ekireeta ekyo is everyone trying to control the situation. Nejatali mate buli muntu yenna ayagala controllinga. Wafuna sente okomawo kakati mukaaga nange mbaako nibyenkola tojja kunziza nnya wakiri nja kusooka ntuuleko mu bbaala nnyo omwenge nkulage nti nkomawo mukaaga okitegeera control tojja kuncontrollinga naye ng'ebintu ebyo n'ebintu is just wisdom. Era omuntu ategedde they release okitegeera kyengezaako okugamba areleasinga n'amanya nti kati kino tekijja kummalamu kino kankyesonyiwa kino ku ddakiika eno tekigwanidde naye obutamanya kigwanidde obutabeera mu present okubeera mu future or in the past kyekireetera abantu stress or depression. Bwana batte njagala otegeeza abantu nti obulwadde bw'obwongo gye buli bwa ddala. It doesn't matter oba oli mugagga oba oli mwavu. Okwerabirira kwabwo kuli gy'oli. Making sure nti nno olya bulungi bw'oba exercise kalungi okakoleko okwo si bino ebyo n'ebitaba bino byakwetta omuntu otuuya ne muuko. Making sure nti nno weebaka otulo olutamala otulo otumala kubanga bakugamba nti nno otulo bwe tuba tetukumala era kiina kye kikukyankalanya kuki obwongo obwo kukulowooza kukujjukira tolerance levels zo. Kati omuntu weebake essaawa ezisaanidde zirina kuba ssaawa 8. Buli lw'otuuka mu mbeera nga essaawa zo 8 teziweze era obwongo bulina kye bujja okukubuulira mu dda. Obuteebaka bulungi butuleetera cancer cells zaffe okuba nga zikola ki. Nze siri musawo naye at least knowledge eyo eri basic njikola ki njireeta naye obukyankalamu bwonna butandikira ku bwongo. Buli kyoba nakyo mukulu battenze nabeera gye mbadde nga nnyinza okubeera off nga nvudde ku mulimu naye nembeera waka nendaba firimu omulundi olusooka nenneebaka olwokubiri nendaba firimu olwokusatu nateranga okubeera off ennaku 3 nga sirina kyakkola. Okubanga tulina kyakkola bulwadde ate obusembayo kuba bukuteeka mu mbeera nti olina obudde bungi naye buli lw'oba ng'olina obudde bungi nakugamba nti ofuna obudde obwesisinkana
bwe weesisinkana gwo mwennyini nnyini buli lwobanga you hate your own company manya era olinamu ekikyamu ekikulimu kyova olaba abantu baagala nnyo okubeera mu ziguruupu buli ddakiika abeere n'abantu bagende out bagende kye alwana kuba nti tabeera yekka naye abantu boosanga nga baafuna eddembe they are peaceful osobola omulaba n'avuga emmotoka yo ku weekend n'agenda oba agenze Masaka oba agenzewa n'abeera mu nnimiro n'omusanga eyo ng'asambasamba ebintu ng'akola ki n'atunuulira nekyera abo n'okukaddiwa obulungi bakaddiwa bulungi tukwatagana naye mulimu abantu bo nga tebasobola kikola ki nga beetya tayagala kwesisinkana waakiri abeerawo n'akubira omuntu essimu babeere hogwash batandika okwogera ebitakola makulu naye ng'alina omuntu gwakola ki gwayogera naye omuntu obeera ate wekikusu ate gwe stress tekubangako omuntu akeera ku makya n'omusanga ng'ali mu ddinisa atunula bw'ati ng'atuna talina kyakukola omuntu n'obeerawo ng'owulira oyagala kaaba tomanyi lwaki oyagala ki tomanyi lwaki oyagala kaaba naye oli awo tomanyi tobwatuke tokaabe tolina nsonga gy'owa muntu wallahi ng'obwongo bukyankalanye and it's very normal omusanga atula naye nga talina kyalaba kati waliwo events eziba zimaze okutuusaawo abamu bali kati ddala abantu ababeera ku kyeyo kibasumbuwa nnyo abeera ewantu naye ng'obwongo bwe bumugamba si waalina okubeera bolimu tebakubalaamu magezi gw'owulira ogalina kakati conflict eyo ekubeeramu buli ddakiika ng'esumbuwa ki osumbuwa obwongo bwo ye muntu gwola waliwo omuntu wano gwe nayogera gwe nalabako ku social media okwo yali akolera abaana b'omu Buwarabu obwo n'agamba Kadaama mulaba edduka n'agamba oyogera naye ku 3 n'akuvuma n'akukubira ku 7 neyeenenya ku 11 n'abanga tayagala kukwata simu yo ku 2 n'akuweereza good night n'ogamba ono muntu kingalina multi personalities musanyufu si musanyufu tamanyi kiddako akimanyi agenda bwatyo si mulalu obulamu bwayitamu contradictions tasobola zihandolinga kakati obuzibu bwe tufuna olwaleero abantu bonna nga badduka ku social media nga social media bayambako okuba programminga n'okubaddusa okuva mu kiki bali bwaba yakazuuka ku makya nga tannaba kugenda mu kiyigo kakati gundi tugenda nazo simu ogenda okukola business ku simu ng'oli ku makya ng'essimu ye eri mu ngalo era message z'okumakya bw'oziraba manya zonna eyaziriplayinze yabadde ku toilet okitegeera no time kakati kuva ku makya wakwatira essimu ng'atandikirawo okuprogramminga okwo okubaddewo si kukwe ke kali ke nakugambye nti omuntu yalizuukuse ku makya n'akola kali ka BMW okitegeera breathe word no omuntu no saako n'okola kino osiriikirira gwe mwennyini n'oga kati programming agenda yange ya lunaku naye kati ozuukukira ku message gy'osookerako yetandika okusettinga mood yo eyakuvumye eyakuwaanye yeyo tosobola gipredictinga lwaki tokwata simu yange nkubanjiza bwe n'otandika na kivumu kuva ku makya okitegeera oba wakakivaako n'ostrolling ogenda okulabawo gundi yagenze Dubai odduka gundi tewamusasudde ogenda okulaba bano beekubisiza bifaananyi bali Greece bali ki contradiction nga zitandikira kumakya tomanyi lwaki oli omuwalanye tomanyi lwaki olina bizibu byo nga ggwe dirwa nakugaye kyolaba wano ku social media oli akeera ku makya yenga takolanga ko video naga gundi yakoze kirungi bwati ne bwati akeera kuvuma avuma buvumi gundi yagize kino bwati ye kati ono gundi yatesa bwati lwaki atweragirako nomubuuza obusungu obungi abo abalalu obusungu obungi waliwo ebiba byamusukkako kati ati ye tasobola bitegeera teri muntu alino maakola ebyo kubanga waliwo golaba nga ye page ye teri muntu anoonya bifudde yes kakati eri energy feedinga kwekyo
tasobola kuteekerayo kirungi. Ate aba yajuzaamu fitina na futwa. Kati ate bannayuganda bajjuzza futwa, bajjuzza fitina. Era bw'oteekayo ekintu ky'omuntu ku social media nga kyafudde kigenda kufuna views nnungi, zigenda kubeera nnyingi lwansonga nti obulamu bwabwe balivinga in internal pain, ba internalizing ebintu tebamanyi kikyabikolera. Buli lwe balaba ekyomulala nga kifudde kibayamba obulumi bwabwe okukkakkana. Yes, kuba bategeera nti tebali bokka, waliwo n'ebyabalala. Kati ate bw'alaba omulala ng'ayitamu ayogera birungi, ayogera success, kimunyiiza lwansonga nti kimulaga kikyayagala okubeera naye ng'ate alemeddwa kibeera. Atwewaanirako. Yeeraga alukole. Yes, atwewaanira. Ani yamuyise wano. Kati it takes a lot of energy and a lot of brain omuntu okutuula n'alaba omuntu alina n'amwegomba bwegombi n'agamba njagala okola. You know, that is another form of intelligence. N'agamba nti era omugagga n'abanga alina ekintu kyakubulya n'okiwuliza buliza n'ogamba nti nkitegedde, omanyanga nti olina obwongo. Abo n'abasinga oli agamba aduula akozebwa. Nabadde wano, twabadde wa Mufti Menk. Hamu yasituso okwogera, yabadde yakwogera bw'ati n'ayogera abantu bonna ne bawuliriza, n'ajja n'agamba ninaawe wetwagira twalina ebiseera ebyakazigizigi n'empaayo miliyoni zaali 5. Wenagiraawo nengaba millions zabadde 2. Yenna yabadde wa Mufti Menk oba agenda okulaba ka video akabe. Bwe yayogedde 2 bonna ne batabuka. Kiki toyogera bya ssente byo. Tetwagala kumanya. Tetwagala. Byonna ebirala abadde ku byennaku nga bawuliriza. Kati ebya ssente totunyumiza. Era baatabuka mu kutabuka oli yasituka busitusi najja n'amukuba akaama n'amugamba toddamu kwogera, yita Mufti. Era kwa yakombona benjogera sigamba nti sabadde onabaddewo ngabeeragirako abanyumiza ssente bakole batya naye mukozi receiving abazi receiving basanyuka oba accountability baada wajababuza accountability. Nze nabyogedde ebyange nembimalayo nga temuli ssente zo kadugawadde bulungi baada musente zo baagala nnyo bya nnaku gwenda gondi simanyi gundi yayagala nnyo mwogere ku kya nnaku eyo bajja biwulya bakusaasire. Nala nikubanyumiza progress yo. Waliwo tulina gurupu yaffe ya family. Waliwo omwana yakwata n'asuulayo obuntu bwange bwe nali nkola tuusa abantu ne basanyuka. Omanyi abantu bagenda agamba nti abantu bo tebakwagala obeere bubi naye abantu bo tebakwagala obeere bulungi kubasinga. Tebakwagala obeere bubi naye tebakwagala obeere bulungi kubasingako. Oli alaba waliwo nali abantu bonna ne bansanyukira. Jjukira abantu mubeera awo beerimba bannange tukole nnyo erinnya lyaffe eryababa teribeere waggulu era omwana ttu akole bw'ati atusitule bannange twesitule nga famire. Lw'olivaayo ggwe n'osituka abagenda okusooka okukuba bafamily bagenda kubeera bafamily. Kati ogenda kuddeyo babuuze ne mwagala kira agenda twateesa kino. Kakati oli ava gy'avudde abantu abanjagalizza bendabe bentambudde nabo they are total strangers. They always come through for me family. Naye ate ziba benefits be baziddukira. Kati oli yakwata ku mikutu n'akwata ebyange n'ateekayo omu ku family n'akanyumirwa n'akasuula ku mukutu. Nane basirika. Waayitawo eddakiika ziizo oli n'agenda n'agira n'ateekako eky'omwana wallahi nkijjukira omwana kijanjalo oba kyali kimuyingidde mu nnyindo. Allah banenga kitalo subhanallah. Buli omu n'atandika agize atya mumututte wadde topic eyabajja mu kamooli yali yakijanjalo kigenzeewa mu nnyindo. Buli omu n'acontributinga naye one of us ensi yamulabye n'emutegeera. Do you know what it takes? Oli okugamba nti oyo Hajji Bakaluba amongst millions of people. Owamu omuntu wamwe kyabayiseemu. Then it made no sense to them. Abagasiya. Babula kumubuuza. Bino mu group ate bikolera. Naye kijanjalo mu nnyindo.
ne basonda munno mu kabi ne basonda munno mu kabi zeza agenda zeza era kyobola buli muntu yenna relationship gyoba nayo osookanga kumanya what are the terms of engagement twogera kuki kati we banamalanga baga family tekulaakulana bannaye tugezezzaako okugira kino bwekiti naye tetuvaayo mwe kizibu kyammwe mwe kizibu kyammwe kuba family yemmwe tewaliwo they are no strangers kati bibasumbuwa kati bo balina excellence yaabwe bagamba kino kyekirungi kyetwagala naye ate mu bwongo bwabe beerimba nti balina ekirala kye bagenda okukola ki bagamba your levels bwe twogera ekigambo excellence kirungi kiyitiridde fenna is the same word but our levels of excellence differs according to our exposure nyiza okuddeeka omukyala n'angamba Haji bigenza bita ne muga excellent nawe noddayo eko omukyala n'agamba bwana batte bigenza bita n'ogamba excellent in fact extra excellence naye nga nze bwe ngamba nti excellence kitegeeza nsobodde okukola n'enfuna miliyoni 100 noddayo eka n'ogamba extra excellence ng'ofunye akakadde aka kakati excellence nayo esinziira ku expectations zo what you are exposed to will determine extra excellence yes will determine your excellence yara nokusasula abirigaga kuwa kyova olaba wano ne bweba gavumenti wano mu Africa abantu bayo bonna abavaayo ne bagenda emitala w'amawanga okukola bonna eva balayinga ku opposition naye bw'ojja wano ne mu Kampala oba mu kibuga ekyo nne ekibeera capital era ojja basanga nga balilayinga bafoolinga ku opposition bw'ogenda mu bya ojja basanga babeera nnyo nga bawagira gavumenti ekola ki eriwo manye kikireetera levels of exposure yekuleetera ki kyosobola kyodemandinga kakati atambuddeko eri abaako ne kyakompeyaringa thank you very much ne kimuleetera discontent n'abeeraawo nga si mumativu naga naye waffe kati owa tokyamulimba na luguudo kakati those are levels of exposure n'ow'omu kibuga asobola okukwata emitwalo 10 asobola okukola ki era naye tosobola ate mulimba na nusu bitano tosobola mulimba kyokka omukyalo yakedde ayagala 5 muwadde 2 levels kanaga musifira kuono waffe bamulalu kati ezo levels of exposure na kugamba content ono nga gwe tufulumizza wano muna Uganda bwagenda commentinga ku video eno omuntu ali mu America si wajjo commentingako is levels of exposure levels of education atuna nagamba kino kirungi it's very good for my mental health kirungi bwekiti nobwekiti kati ogenda kusanga wano omuyaga akugambe naye tobinyumiza sinafuna kikomando ng'otandika ekyo ngotandika kunyumiza ebyo amanyi bwana afuna ekikomande senyenga kati levels of expectations zikomaawo kyovola babino ffe byetusomesa bisanga nnyo contradiction bisanga nnyo naye era lwansonga nti tubikolera mu society yaggwamu dde essuubi extra digest mugoba nsonga bwetutyo bwe tutambula olunaku olwaleero mmanyi nti nno buzze bubakwata omubabiro naye kano kasukkulumu kubanga abasinga bambi gye tutambulira nange nga mwende nange na stress zange temunjira stress zitukuba naye tugezaako kubuulira stress ogicontrolling otya tosobola gyewala tembuzaje nti stress ojewa tosobola kwewala stress ne bwokola otya naye nedda ogyewala kizibu mbuuza lwaki tomanya stress lwenejja yes zenyiza okubanga noza nti sente zezigenda okuneetera stress okugjako oluganda lwo nga lwesitegedde ogenze n'ogaa nti tetusobola kugyewala
kituufu mu ngeri emu oba endala naye tusobola okugyewala we cannot mu luzungu yoga we are not immune from stress but we can control okitegeera tosobola kugamba nti nze terintuukako naye ng'ate naye osobola okuteekawo embeera esobola obutagiteekawo naddala ng'okkiriza okukkiriza ate nako tosobola kukkiriza nga totegedde nti kati kino wano wendi nkututte mu 15 phase kwegamba bw'owulira otandise ovaako funayo gw'ogamba naye munaye ndabika nvaako naye bw'obeera ng'ovaako kwendi nvaako kirungi nnyo batte bw'oyogera ku kintu ng'ali okibadde nze stress yali enkubyeko byenjogera saagala nnyo okugaba bye nasome naye njagala nnyo okubuulira bwe nafiiri okay n'engeri gye nange ensabula bakugamba abantu ab'ekisa ennyo otunuliranga nnyo obulamu bwabwe era nze omuzungu we nabeeranga ku reception ne mulabanga eyampitangako nambuuza nkuleetereyo ka kofi biki abo abantu baba bagendako mu stress oba depression ne batestinga obulumi bwayo ne bawona abantu abo bw'omusanga abeera wakisa nnyo kuba afuna obuntu bulamu eri abantu ategeera nti buli muntu yenna alina olutalo lwe lwalwana mu nda y'abantu gwe batasobola kukola ki ye muntu gw'osanga ne bamuga yafunye cardiac arrest yagizaawo bwati yatemye mukazi neyabadde omuntu abadde asekereza omuntu abwake kubanga stress yo bambi si kirwadde nti gundi yakoze kibeera mu bwongo kitambula n'omuntu abasekereza ennyo babeera n'obulumi munda bw'otasobola kukola ki bw'otasobola kumanya kakati omuntu tumugamba nnyo ategeere nze mukulu batte nayiga nnyo okubeera nzekka nenkiyiga ate ne sikiyiga mu bubi nenjigamu ebirungi byakyo society gye tukoleramu nagikkiriza abantu balimu obulyazaamaanya balimu obulyake balimu fitina balinamu obutaagaliza kakati nze actually meeting omuntu nga nina okumumiitinga kyekisooka kubanga negativity abantu ye basingako obungi era nze ne bw'oba client kasita nkulaba nga olimu negativity I control and I protect my mental well-being first nga sente tezinnaba kujja okay kati nkumiitinga nga ddala nina okukola ki nga kigwanidde era abantu b'ensiiba nabo bentambula nabo they are very selected few ate making sure nti bantegeera nange nentwala omukisa okubategeera abantu bonna abatambulira ennyo mu bibinja eby'abantu abangi they are candidates for chronic stress kuba abantu abangi weetese mu bantu bangi nnyo b'otasobola controllinga we bafiiringa ne bwe balowooza kati ebiseera ebisinga ffe tutambula naki kyova olaba yoyantama ogundi agira n'obeeraawo ng'abantu bakola ki ng'obakyawa kati bw'obeera mu nsi n'otegeera nti ensi ndwadde oddayo speak to me when we have to nina mikwano gyange mmanyi ba colleagues mmanyi ba comrades mmanyi buli omu ettuluba lyabeeramu naddirwe nina mu contactinga siri open I'm not an open book lwakuba abantu batulaba nnyo ku social media n'alowooza nti nno Hajji Bakaluba gezaako okunkubira essimu is when you know I'm not lojja okutegeera nti nno Hajji alina stress siri open book ebintu ebimu twekontrolinga nze kaakati bukulu batte ne bwonkubira essimu ne bwemba nga ndi online bwemba nina issue gye ndiringa nayo nga nina okugimaliriza nina obutegeevu obumala nti nno sisobola kujjawo bwongo nengimaliriza ne bw'oba ondabako nsooka kumaliriza eri nendyoka n'okwata endala yes now that is self control kuba buli lwotaki kino ng'okiyingizamu you become ineffective obwongo obukyankalanya obanga azimba ekiyumba kya nabbubi buli kimu olina okulaba nga waya tezikyakwata kati nze ndi musajja muzimbi bwe mba nzimba amatafaali ate nenkwata enkokoto nga ate nenjiteeka wano ate wano nenteekawo ettafaali kitegeeza nnyino buli kimu kirina tayimu yaakyo bw'okipanga ne music alina nga bw'omuwulira obulamu bulinga music nti is just controlled sound
bwe nkwata netandika kuba bukubi bwenkwo it's just noise. Kati obulamu bwange nze nina obukwata nembwepangira mu butuufu bwabwo neewulira ntya mulu empulira ate ekisookera ddala ku stress is taking personal responsibility. Mpulira bwenti naye olowooza kiki newenoonyeza otherwise buli muntu yenna ayinza okuba nga akunyiiza naye buli muntu nga akunyiiza gwe nga tokimanyi nti gwe kizibu. Wali olabye nga ova awaka ng'oli late buli kitaala kikwata buli omu kukuba by'abavuga abatabitegeera buli wa boda aba musiru buli mu boda abeera musiru buli akubeera mu maaso abavuganga asale kuba ani avuga simanyi mukazi simanyi lwaki buli kaseera ogenda oyo how come that all of a sudden byonna ebyo bikutuuseeko kubanga oli late your mind is on another level. That's how powerful the brain is. Byonna otandika okubiraba avuga mpola kusinziira kugwe obwetaavu bwolimu so siye tomanya ye gyalaga tomanya uwe gyalaga ayizo ngulagala appointment ya sawa 2 osimbuddemu 3 obudde nga tolina kuvugirawo ssaawa emu kati byonna ebyo oyagala obikole ki obiteeke wamu kati nogenda ngaebifuna kakati abantu abasinga butakwata kugamba nti naye omanyi kirabika si bwe kiti bwe kiri nze aliwo kakati abantu abasinga era ne bakwata stress ne bajongerayo baba babuleminga nnyo abantu abalala ate ne mu bufumbo kibasumbuye nnyo buli kaseera concentratinga nnyo ku gundi yankoze kino buli lwakukola ekintu naawe olina reaction gy'oteekawo cause and effect. Olina naawe kyotandika okukola ki okussaawo kati naawe somehow n'ofuuka omuntu acontributinga ku situation eri so omuntu akitegeera yayangwa mangu kikutulawo yo omuntu gw'osanga akooba ne bamugamba kisajja ekyo kirabika kyasiribwa kirabika baakiroga ne boogera ayogera mu kimu bibiri n'asirika nga ye yakitegeera nti bwe tunaayogera wagenda kuvaayo ate ebirala bingi nnyo singa nsirise kigenda kutuseevinga ffenna oli ajja kunvuma obusungu bwe bukke awo malire kakakane kati obwo bwonna mukulu batte bubeera buki bubeera butegeevu kati olumu ekitusumbwa abantu bali mu busungu babutereka ne be banyiigira beerabira dda nti nno baabasobya nti yankola kino nga gw'oli bize n'obusungu bw'okyabukaalinga ono naye nga neyakusobya yabyerabira dda. Nina omuntu gwe mmanyi mukwano gwange yaya n'abaako omuntu gwakolera nga bwe najja naye nkukolera naye nga Idris takwagala naye nga nze tetulina mutawaana nga n'oli tukwatagana ninze nga nkolera friend and enemy kati oli yayawukana n'ono yamunyiigira bubi nnyo. Lwaki okolaganye ne gundi? Okolera otya gundi mu bantu bonna n'amubuuza wampagulibwa gwakwongezayo bukyayi oba gwe wampaguliwa kale nneme kukolera ono okitegedde kuba gwe tolina kiddako nze nfunye ekiddako oli ayina ekiddako bano bo ne baawulira ddala sijja kwagala kati kiregeza yalina okukola mpalaniraako naye byalingayo nnyo dda mu bantu bedda abantu bedda mbadde ngenda kyogera nga nina kabira gye ngenda okwogera badde ngeraga abasajjaawo nga akuwalana n'awalana ekyalo kyonna gundi nakulabye ogenda ewa agundi ate sibe balimu okweraguzalaguza okwo aje abaana bange bonna yabasiraanya ne lubeeraawo ate olutalo ne lufuuka lusikire nze abaana bange nabagamba bwenfa bwe mbadde sikwatagana naye bikomaawo tokwata abaana bo kubasikiza bukyayi naye osanga ebyana nga byesiriwaliza ddala gundi yali takolagana na gundi naffe katumuwalana ne mutandika lwaki abantu mwemenya mumuwala n'afa ne bazadde ne kitawayinza n'okuba nga yali omusobya sigambye nti nomuteekeewo nkolagana bwebanga teyeetaagisa gireke naye ate obukyayi very necessary obutegeevu obwo obukyayi tebuleetangako kirungi mu nsi kale muba tomukyayi toteekawo nkolagana yonna naye take it out of your system naye yagisinziira kisinziira kuki nze omuntu avumye mmange n'amujolonga nga ndaba oyo mba soola mwagala ebirala byonna bikyavu
ankuleka kati kyenkugambye nti weesonyiwe nebo ogira maama wange sikugambye nti nno mwagale nkwesonyiwa Hajji yagize bwati maama wange twawukanye tutambulira mu parallel line sikulumba nawe tolina kunumbagana mu kkubo lyange naye abantu kakati baawalana babayigiriza obukyayi awalana bamanyire bamuggwako n'agenda n'anoonya n'aba ku social media gwe tobalabangako olina akola vidiyo esooka n'addako ey'okubiri nga afiira ku muntu naye omubuuza mwali musisinkanyeeko nti nedda naye tosobola tugamba kino ng'oli omuwulira n'omugamba ye nga takimanyi nti yalina obuzibu ku bwongo. Kati abamu bagenda okulaba abantu abalala bali bulungi banyirira ali awo tafaanana stress obulamu bumutambulira kwegamba ng'akola n'akola byonna ebikunyiiza. Mukulu batte essanyu is your personal decision. Okusanyukaakwo kuli nze wallahi nkulayira mukulu batte bwe ngamba nti nno ngenda kuddaka kwebaka nkooye mba ngenda kibeera ekyo tolina okujjako nga oba wa amateeka yankutta oba kintu bwe mba ngenda kuddaka mulimu wenzoninga out nenga nti kati bulamu bwange sikyewulirawo nkooye ngenda genda neebake bwe ngamba nti sigenda kwogera ku simu ne bwogikuba emirundi 8 nga ngaye nti kati kandifusing nve mu nsi kamala okukkakkana omuntu asooka okundabirira yenze kuba mulimu ekiseera wentuuka eka ne ngaba nange omugongo guno gunnuma kino kiza ekinene nnyo tebakusase ne bakuwaayo wali kapeyinikiira tewali agenda bannamawulire otya kale kankunyigeeko okwala ekyo si kyofuna buli lunaku naba akubuulidde gwolina okuwulira kuba muggwe kubeera muggwe kaakati buli okweteeka mu situation ezitulumya okusembayo buvunaanyizibwa bwaffe ffe okuzejjamu. Akasembayo ke nkubuuza Hajji onziremu buzi nze bwe mba nga mpulira nnumwa nga mpulira ndi mulwadde oba mpulira nina ekinnuma tokisoboka naawe omuntu alugaba mulwadde naye mulwadde kyatulimba naye ba stress nze nga mpulira ndi mulwadde mpulira ndi mulwadde nengaga toli okimanyi nti ekyo kijja butereevu ku kiki mbadde nkugamba nti ggwe ye ggwe ate kyangu nnyo omuntu bw'oba oli mu bulumi n'akugamba nti kijja kubeera oke oba kigenda kuyita ye akyogera bwogezi gwe ng'omuntu gwakikola ki nga tonnaba kubeera nakisa ku muntu yenna sooka obeere wakisa gy'oli gwe nga ggwe okwesaasira nkubuulira batteeka abaani kabe mukyala kabe baana kabe eki bonna bakwagalira bajja kuyimirirawo naye obulumi obusembayo obuwulira ggwe kati kyonna ekisobola okubuleeta bw'obanga osobola okujavaatinga kyavaatinga. Nze njogedde n'abantu bangi nnyo olaba ndina abantu bembadde nabo abali ebweru oli omusanga ali mu myaka 5-6 akola akuŋŋaanya omubuuza byaki nga takyasobola nabbimalawo naye ng'omutima gwe guli ku baana abaana bange nga ye yeerabira omugabo gwe n'omubuuza olowooza olinayo emyaka emirala gyenkanagyo kikaleze kankolere gundi namugamba senga kitaawo akiwulira ekyo olowooza ye yalisanyuse nti omwana wange yeekolako saddaaka obulamu bwe bwonna nakuba naye yayagala osanyuke. Kati mulimu abantu abeerabira omugabo gwabwe peace of mind essanyu mu bwongo kigambo kikulu nnyo buli omu kyalina okulwana abe ng'akifuna bw'osanga weewuliririzenga mpulira ntya kyonna ekikujja ku vibration eyo kikutwale mu ndala mulabe ebimu biyinza okuba bya ssente kale kiyingiremu nga naye olina okujjukira ne weesaasira n'okola ki n'owummula. Bw'ojja okusanga omuntu yeebaka bulungi alya bulungi buli kaseera alina ka baby face lwakubanga ye yejjukirako omugabo gwe not necessarily nti ssente naye omuntu olina okutuukako ekiseera akole ki weeyagale. Tosobola kweyagala nga buli kaseera obwongo bwo bubeera in conflict bulina gwe bulwana nabwo ate mukulu batte kyoli ekituufu kye ekikuyita mu bwongo ng'oli wekka
relationship yo ne mukyalawo oba n'omwami yo ye kibwogirowoozaako ng'oli wekka. Bomba mwawukana ng'omulowolezaako mewo omufumbire kacaayi mutuule munyumye, that is a good state. Bwe mubanga mwawukanye nga buli kaseera obeera mu kuyomba n'agira kino bw'ati n'aziramu bw'anaddamu okumbuuza olunaddako ngenda kubeera bw'eti bwe toddawaawo okwebuuza nti nno naye kaakati mu bufumbo waffe tuyimiridde butya. You already know. Ekikuyita mu bwongo ng'oli wekka oba okisisinkanye mu butuufu bwakyo. Tekibeerako kulimba kwonna. Kaakati buli w'otuula cross check, tunuulira nnyo kwalite y'ebirowoozo byo. Bwe bibanga bikyamu, bwe bibanga bikusumbuwa, kiki ekibireeta? Totyanga nsigamba ngakonze muntu kukyawa muntu. Ne mukulu batte wabanga waliwo omuntu akyankalanya ebirowoozo byo buli ddakiika ng'abiteekamu amayengo. Teekawo enteekateeka omugobe mu bulamu. Omugobe mu bulamu. Hajji tusiibula abantu. Bwe tulabise olwaleero mpaka weekend eddako. Leero kano ka segment nakaganyemu okuseka. Wayagadde otandika okwonoona naye kugaa leero tugenda kubeera ku nsonga kuba. Naye kiba kirungi adowamu ka breeze. Ne basanyukamu obulumi bw'ensi. Peni n'agiwumuzaamu n'awulirizaamu. Naddamu n'akwata naye nga kyo oyinza okugiraba nga segment gye tukoze nti ya muzannyo. Naye mukulu batte njagala ya kisawo nnyo osukumira abantu obubaka buno nti buli muntu yenna yalibadde wa buvunaanyizibwa n'anoonyayo omuntu atamanyi mikwano gye. N'anoonyayo omuntu atamanyi baŋŋanda ze n'amukolako omukwano. Ng'omukwano ogwo tegulina access ku bantu bakumanyi. Nti luliba olwo n'omubuuza nti ki ekikusumbuwa. Naye n'omugamba nti nina ekinsumbuwa. Obulumi obusinga lwakuba nti nno tuba tukutte ebintu ne tubinyiga, bakiyita bottling. Ng'onoonya omuntu gwe weeyabiza. Kati abasawo b'olwaleero be tusobola okweyabizamu ba buseere. Kuba ekituleetera okweyabya kugaa nti tajja kungeya. Era ekitugaana okweyabya mu bantu baffe ng'oyagala obuyambi kugeya. Kati omuntu oyo ng'olinako gw'ojja okunyumizaako ekintu nga kikukoze eki kikutuddeko. But above all, abantu bayige ku stress bagisomeko, beewale nnyo ebisobola ogireeta, ne bwe banaagisomako ne bagitegeera kijja bayamba nnyo okubyewala kubanga obulwadde bw'obwongo mukulu batte bw'oba oli bwenkyogerako nga tekirina we kimukuba manya tabulwalangako. Nebiyinza okukyankalanako oyagala kwebaka toyagala kwebaka toyagala kwogera n'abantu toyagala kubeera mu kitangala bw'obanga wali obituuseeko ojja ku appreciate nga kiki twogedde wano nakulwaleero and it's very real. Tweyanziza nnyo tweyanziige. Kale nno era tujja kwebaza omusajja yateekawo omutimbagano kubanga olwaleero singa yabadde leediyo nga bwe tuwummulamu eddakiika zibaaga satu kati oli ne yeesanga nga bambi ayina embeera mwe yayita naye nga mu ddakiika 3 eyiye tebagikoonyeeko. Ne wano waliwo yagamba nti ye mukulu Lutaaya yagamba nti naye Hajji mumuwenge essaawa 2. Lutaaya kyo Lutaaya abeerako kwatugo ennyo ddala ndyerabidde ba Lutaaya Entebe. Naye nti mumuwenge essaawa 2 buli show. Ngamba omusajja ono abyogere biggweyo naye tebisobola kuggwayo munywanyi, tebisobola kuggwayo munnange kubanga ebyokwogera byo bingi. Naye twebaza Katonda akaleeta tujja in fact ojja kaleetako tubeere specific. Nti kaakati omuntu atalina ssente stress emukuba etya. Omuntu ali mu bufumbo stress emukuba etya. Era asobodde atya okugyewala. Kuba buli omu alina aba ayagala awulire ali ku mulimo emukuba etya. Kuba oyinza okutuuka ku mulimu nga mu butuufu bosi we yakufuukira ekizibu nga ne tomanyi ngeri ya kihandula n'engeri gy'osobola okihandula. Ye show yaffe eddako naawe stress bwekkuba sheyalingako naffe nti kwegamba ensonga ya stress tugikwatire ddala nga naawe mwoli sheyalingako naffe stress bwekkuba show eddako tugenda kutematema ebiwayi nti wa boda boda emubalula etya
gwali ku mulimu yasobagana ne boss ekukuba etya gwali ku mulimu nga wayagalana ne boss ekukuba etya olusi wagaana ebejja kukuba oba mutuufu naye olwokuba nti oli yakutwala how to handle yes what handling otya tutunulire ebintu ebyenjawulo tulabe nga twongera twali tukwatagana ne Kadija bwe yafuna sente yafuuka ekizibu akyatumanyi nga tuli baavu abanaku atwagaza abanaku twagaza omukyala kati yafuga awaka tugenda kuba tunawe tukulaga osobola akondo mukulu batteka kulu nnyo omukyala yafuga omusajja ng'oli waka ng'omukyala yagula emmere ne bw'oba ogimira ogiwulya mu ddooko olinga ekkirya si yange eddooko liri oliko si yange tomanyi omize yani tujja kubitematema mu show yaffe eddako mwebale nnyo okutugoberera mwebale okutambula naffe tubaagala nnyo wadde nga tetusobola kugenda nga mwenna tubalondobayo naye mukkirize muteekewo ebibuuzo byammwe kwegamba oshiralingeko naffe gwe stress eyiye kubeetya oba stress kye yali ekusabuddemu ate tulabe nga tugenda tugibuuliramu n'abalala n'engeri gy'osobola okugihandolinga n'eremu okukutta aja abantu bafa stress bafa in fact waliwo kati manerenda gwanoonya abantu ebitundu 58 ku 100 stress yetukuba emitima ne gyabika ate abantu tebamanyi oli alowooza nti yafudde stress nabo bosanga piki emubye ebirowoozo muntu kubeerawo n'agamba nti omubiri gunnuma kino nga Katonda mugutamanyi nti no kiri ku bwongo ngataba kiri ku nange mmaliriza wano nga kamera teriiko Hajji nga aka stress kange ngeje tukayitamu tubagala nnyo nkoze ne Dan Mugoya Idris Lukwago ne Tony Senabulya akuume